Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Tugende maaso. Oh yes, atukwaniriza atukobaza okuba ng'otwegaseeko ku Lwokusatu Luwaliro. Gyosinzira okubeera ng'otulaba abali mu Uganda yaffe ejjudde okusoomozebwa n'abali wabweru wa Uganda mwenna tubalamusizaako era naye wajjudde okusoomozebwa. Nalabye akatambi akabadde Dubai era nja kwogera okubategeeza nti abaddugavu mwenyweze bwe muba nga muli mu mawanga ago. Omunaigeria bwe mutaamutabukire, buli wolaba omunaigeria omu kubanga abanigeria bagenda kuviirako abannayuganda, abakameruni, abamisiri, abaki okubajja mu mawanga ago. Mulina si tulina kubanga siriiyo. Mulina okunoonya ki ekigenda okukolebwa. Mmwe kennyini mutandika okuboola abanigeria kubanga bagenda bateeka mu kabiga. Tebalina kye bafiirwa ebiseera ebisinga. Ate mu bulamu bw'ensi eno buli woolaba ng'omuntu n'amanya nti talina kyafiirwa omubeera nga kilomita 1000 okuva waali. Talina kyafiirwa omubeera nga kilomita 1000 okuva waali. Naye omulimu gw'oba gusobola. Ekisookera ddala omuzungu kizibu okwawula Munnayuganda ku Munigeria. Era batwalirawo mu kategole y'emu Bannayuganda n'Abanigeria. Era bw'oba okitunuulidde nnyo ne mu ntegere y'amagezigezi. Abazungu balowooza nnyo nti Abanigeria ne Bannayuganda be bantu abasinga okukola ebintu eby'ekigezigezi. Oba okiraba oba ekigezigezi oba ntegeerekeka. Ekikujjukujju. Nti olukujjukujju lwaffe Bannayuganda n'Abanigeria. Batutwalira mu kategole egyo emu. Kati awo wali obuzibu. Nalabye akatambi ako, ezo gavumenti teziringa gavumenti z'okumuliraano. Bo bali strict. Tosobola kubeera ku makya nodda ku bantu baabwe ng'okutte ejjambi otandika okutematema emmotoka zaabwe. Mu ggwanga lyabwe bagenda kufulumya oda nga buli muddugavu tebamwetaaga. Ate era nga bwe kiri. Bwe banaaba basigadde bakwetaaga ogenda kubeerayo nga muddu yennyini kiwa. Obeera mu nnyumba okola emirimu tovaawo. Obeera mu nnyumba naye byonna mu byonna katwongera okwesabira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, tulina engineer Lubega Dongo Peter, programu yamanya ennyumba yo. Leero afuna emitwalo 3 omusaala, afuna emitwalo 5, asevinga 5 ng'ofuna kakadde naye nga 5 gagenda kubikozesebwa nga buli mwezi ogamba nti nfuna mitwalo 5. Nsobola ntya okuzimba ennyumba y'ekirooto kyange? Osobola otya okuzimba ennyumba y'ekirooto kyo ku musaala gwa mitwalo 5 nga tonnalinda kuweza kakadde k'otamanyi oba onaakaweza? Ezo ssente entono z'ofuna ogenda zeeyambisa otya okuzimba ennyumba y'ekirooto kyo? Nyongera okujjukiza twaguddewo estate empya Kagaabe, wagirabye eya Mpambire estate. Kilomita emu tujja kujjayo kye tujjeyo twamaze. Kati wano tuli ewantu nga waliwo ogenda mu estate ng'olina banneiba 9. Ekyo kyalo kiramba. Ng'olina banneiba 9 nti wonna wootadde business abo beba immediate clients. Era natunuulidde ebintu bino wammanga. Omanyi waliwo business ennyangu naye ng'abantu baziraba ng'enzibu. Bw'okwata ewantu awo ewali amaka 9 n'oteekawo ka kindergarten, essomero ly'abaana abato, erita lya space nene erikwetaagisa 10 ku 10 oba 5 ku 10. Twaliwo classroom 3 ne room emu ey'okuwummuliramu ne staff.
tandika ne kataano ku 10 kindagate ndoze ye naye n'aba topic ndala tulabe essomero tubyogereko sigambe essomero naye mulimu ebintu ebimu bye twetaaga ng'omuntu busookerwako obula oli musomesa abantu abasinga erimu ku masomero ge tusinga okukyala ery'ekitende erya mwami mulindwa abaana 8 yatandika n'ebibiina ebyo 4 kimu 2 3 kwata kataano ku 10 bw'oba kosobodde kabukadde 14 tewali muntu yali atandise kuzimba ssomero n'abulwa abamuguza wadde ebbeeyi yeeyongeramu naye era oba ozikolaki oba ozisobola bw'oba osobodde 5 ku 10 oba 10 ku 10 osobolera ddala wali ewantu okuteekawo essomero lye litandikirwako baby middle top P1 P2 Kizibu kye tulina mu Africa tulowooza nnyo okulowooza tukozesa okusinga okwetandikira emirimu. Naye tewali ensonga lwaki oba wasoma. Anti abasinga batugamba. Musomesa mutendeke nga weetaaga okugenda mu ttawuni onoonye omulimu ng'ate osobola okutandika essomero ery'essente entonotono. Nyina ekintu kye ngenda obbagamba bakyewuunya. Obadde okimanyi nti okuzimba ennyumba kwa bbeeyi okusinga okusitula ebizimbe by'essomero? Of course. Kubanga ennyumba ey'essomero osalamu partition 4 n'ofuna kiraasi 4. Ennyumba ey'amaka wetaaga partition 10 okufuna room 3. Room webale nnyo. Kati ekyo kintu ekirowoozanga okuzimba essomero si lya bbeeyi mu kulizimba. Lya bbeeyi mu kulirabirira. Naye bw'oba ng'olina mikwano gyo bwe mwasoma obusomesa mutandike mwenna. Ogamba nfuneyo banno bana ojja obagaye banne tutandikire wano tuteekozese. Webale nnyo. Essomero eriyina amakubo. Ate no waliwo ebyokulabirako ebyangu. Wano waliwo abayimbi abatandika bandi, omu n'aleeta leediyo, omulala n'aleeta takisi, omulala n'aleetayo ki. Bajjukidde. Eagles. Baali bana. Buli omu yalina kye yalina ne yaleeta leediyo ye eya kaseti ne bagitunda. Naye abagamba nze naleeta leediyo kwe twatandikira. Okitegeera. Kakati mu abasomesa. Mutandise lwaki temwetunula munoga nze nina poloti. Nze ninayo emitwalo 5, nze nina miliyoni 2. Webale nnyo. Ne mugatta ssente ezo ne mukola ekintu ekitonotono ne kitandikirwako ne mufuna bizinesi. Va ku ekyo. Bwe tuba nga tulina estate eriko banneiba bo 9, lwaki abo abantu ekinda tubalowooza nti lunaku mujja kubaamu omulwadde gw'ekifuba n'omusujja? Lwaki togula 5 ku 10 n'otekawo akalwaliro akatonotono? Abantu balina endowooza nti eddwaliro libeera ku kkubo, famasi yebeera ku kkubo. Eddwaliro teribeera ku kkubo olw'enfuufu. Ate bw'eba famasi ng'era ogikoze ogitegeera ne bw'eneebawa bajja kugyewo. Bagamba nze omusawo gundi yanguze eddagala. Ekikulu mu bizinesi tegeera bizinesi yo bw'ogitegeka, bw'ogikola ne weevaamu ssente. Bizinesi weeri kijja luvannyuma. Sina nsonga. Y'ensonga lwaki naawe oyita ku maduuka mangi n'obaako woolaga? Ffe omuntu eyatukuza atujjanjaba amuyitanga Sirisite ng'abeera ku mugga yasembayo. Naye nga ebisawo yali obudde obwo mu kyalo. Ng'otuukayo n'ajjayo sitoovu n'afumba amazzi ng'empiso bakyazifumba bufumbi n'agikuba. Ne bakuzzaayo ewaka. Okitegeera? Emyaka 50 emabega ye yali yatandika dde okumanya nti naakolerayo busawo. Nga nze sinnazaalibwa. Kati kitegeeza nti bizinesi gw'omanya bw'ogitegeka. W'ogitadde wajja luvannyuma. Naye enteekateeka yaayo. Bw'ogimaketinga abantu ne bagitegeera, then n'etambula. So, natunuulidde ewantu wali. Buli kintu ky'okolerawo kitambula. Ne bw'ogamba nti ogenda kuzimbawo ennyumba z'abapangisa kumpi ne Kolansi, kumpi ne Mpigi Town. Mpigi Town operation yatandise. Nadde njogera ne meya bagifuula municipality. Omwaka ogujja probably oba guli bagisumusa okudda ku municipality. Kitegeeza nti bw'ossaawo ennyumba z'abapangisa kitambula. Buli ngeri omuntu alinnyawo ennusu 10 najja wano n'akola. Najja ne yeebaka banaakola. Bw'ossaawo ennyumba yo kyangu ogenda ku mulimu okukola. Bw'ogamba nti otandise okuzibuka amaaso, nze nkuyita kuzibuka maaso, n'omanya nti ewantu awo ofunyewo kapaati koba 10 ku 10 oba 5 ku 10. Abantu bali mu America, bali Canada, bali wa bye mulowooza ebinene Uganda yakyuka. Baako ne kwotandika nako. Ofunewo ne bikaba ka 10 ku 10 ne bikaba ka 5 ku 10, oteekewo akasomero akatandikirwako. Ojjaggazi wa mpola bajja kukuguza. Oba oteekewo akalwaliro ko oba ka kilinikiko, abantu bajja kujja kubanga olina abatandikirwako 9. Oli mu kitundu omuli amasannyalaze, oli mu kitundu omuli banneyiba nga mulimu amayumba olwedda agalimu, toli wasembayo.
oli mu kitundu ng'otandikira ku kkubo eritwala abatuuze mu byalo ebirala otuukanganye nti kati eryo ekkubo liragawa eyo ligenda kyaligonza n'eddonge awo omanya nti likyeyongerayo abantu bakyavaayo n'olwekyo nsuubira okuba nti guno mukisa gw'amaanyi gwe twafunye poloti tugenda zibawera ku mmeka ezo zatandise dda twasigazzaawo ate oli mutwasigazza amangu twagigulawo ku mande estate yagulwawo ku mande waliwo mukwano gwange Odoyi Robert ne mukyala Grace Odoyi olwatuuse onagane mwami Lugonvu oyina zaabu gwe mbadde simayaze asooka akwatako half acre yagaseezi poloti zennyana azitwala eza5 ku 10 5 ku 10 yagase kuba twasala 5 ku 5 yagase poloti za 5 ku 5 8 ze poloti za 5 ku 10 mmeka nya naga nti awo ndabyewo zaabu waliwo omukyala Mbabazi mukyala Monica Mbabazi olwalengeddewo bw'ati nga nzigiraako buna kati ogenda okulaba ddalooza nti olina poloti 9 waliwo omukyala Regina Musoke Regina olwalengeddaga mwami Lugonvu otera okundyamu olukwe naye leero noŋŋamba zaaweddewo nzigiraako 2 abo bonna benjogerako bali mu Canada US kitegeeza nti balengera ate ekirala Abaganda ekikyatulumya ekinnumya onnyonza omutwe osanga omuntu nga yali abeera Ssembabule nga tewali mazzi kyekisookera ddala na kilometers 10 tewali yadde essuubi nti walijjayo amasannyalaze najja e Kampala n'afuna omuzigo mwe yeebaka n'akugamba tasobola kgenda Mpambire wali Mpambire anti ye nga bwakulowoozesa omanyi nti naye nga Ssembabule gye yali kilomita 10 gye baanonanga amazzi ate ne weewunya omuntu akulidde wano mu kibuga agamba nze jaggulawa tunuulira wano Mpambire phase 1 yasooka omwami bamuyita ye Sempijja mwami Sempijja yaŋŋamba mwami Lugonvu anaasonyiwa omwogerako yaŋŋamba mwami Lugonvu nze mbadde nsula Bunga Gaba awongere wa mwami Hamisi ebbanga lyonna kawuku Bunga ebbanga lyonna nga nsulaawo n'oluggi ng'ateekamu kigalo n'ayingira ne lugamba you are welcome thank you ne lweggula amazzi asensinga nassayo ne gayiwa n'agira ati ku left ne gayiwa red ne gayiwa agookya n'agira ku right ne gayiwa agannyogoga naye yange nti nabibazeemu byakaseera nalowoozezza enkya yange yavuga emmotoka ye dabo kabini eri apangisaayo wali mu famire engagga Nyumbaki famire naye nga wafunda si wafunda naye ayagala ewuwe wanywerera Nyumbaki famire kati ava mu bye batasobola namugobamu nayaga yavuga emmotoka naga dabo kabini naga akangende endaba empigi olwatuuka e Mpambire naga nti wano sivaawo n'akwata ploties n'azisibako ebisansa era abagiri ku feezi ya Mpambire omwami gwe mulaba yasalawo nadda waggulu abanno tebakimanyi ateekako n'ebisansa nassaako ebisansa oyo omwami yaga nti neetaaga ewantu wano nanzijukisa bwe yabeerera e Kawuku nti twali tuli mu kyalo ng'abantu baagala koma nsambi okusula naye kati bwe batolina bukadde 2 puloti ya wano gyesonyiwe bakiri nanga lwaki toŋŋambanga kitegeeza nti Abannayuganda batandise okuzuukuka obwongo naye era njagala obadde ombuuza nti za ssente mmeka ezo twaleseewo waliwo abantu baffe aba 5 ku 5 kubanga watubalira bulungi nti ng'ofunye pulano omulungi ng'asobola okusetinga ennyumba zo mu fuuti 5 ku 5 musobola okugenda mu double room 3 self contained ne kusigalako olujja naawe n'osetinga wonga wonsula awo weebali kati tulinawo ezo 5 ku 5 za bukadde 7
5 ku 5 oba oguze mu ttaka naye amateeka gaffe tegatukkiriza kugaba kyapa kya 5 ku 5 naye ekkubo privileges zonna ow'ekyapa zaafuna zofuna kubanga olede ekyapa kyo kisigala ng'akiyina yoona akuguzizza ate nga ye Mr. Lugonvu. Twabawadde webale nnyo twabawadde ekkubo lya fuuti 20. Era 1 ku 5 nabo ne muba bonna kyekimu. Atwala 5 ku 5 n'atwala 5 ku 10 ekkubo lya fuuti 20. Tukibala nti emmotoka zino kubanga amazima gennyini nkubulidde abantu abaguzeeyo nsuubira abantu b'amamotoka. Bwekiri bw'oba oleeta emmotoka omulala ng'avaayo si bye byasookodde mu kikomera muyisiŋŋanya okuba eŋŋombe oli ate akyasiibula baana be ate gwe oyagala aveeyo. Kati eyo ekkubo lya fuuti 20 ne tukikola webale nnyo muganda wange ku screen nga bw'okiraba nti buli luvannyuma lwa poloti 2 waliwo ekkubo waliwo street. Nazzeeyo ku nteekateeka ey'ekigunjufu. Bw'otambula ku mawanga olaba abasajja bwe bateekateeka ebintu byabwe. Buli luvannyuma lwa poloti 2 waliwo street egenda. Ne wayitawo poloti 2 n'obawa street. Bali ne batunula ku luguudo oli bali ne batunula ku luguudo luno. Nga kyembala nti omuntu bw'aba azimba si bye bino nti kaakati ozimba lekayo fuuti 5 ez'ekkubo nedda. Mukozesa kkubo limu side ne side wanne mugatta wakati. Si bye bino ng'okutuuka ku nnyumba y'osooka ne weetooloola eri n'okkirira n'oyambuka. Otema poloti 2 n'okola street. Poloti 2 n'okola street. Era ate ku y'owansi bagatta. Era webali ey'owansi ekuleeta n'etandika okugabanya. Buli luvannyuma poloti 2. Era omuntu omulagira nti oludda nti ndi ku kkubo yambuka va ku kkubo erisooka ku kkono odde kuliddako ku kkono. Ate nabo bennyini bajja kuba bagenda beeyongera okumanya oli ateekawo 1 street kyendi mu kukola njagala gundi eyo gidesigninga nga erimu modernized nti nalabye ekintu nga mu Uganda kyetubadde tukyabula enteekateeka omuntu atuuke mu estate ddala nga nti nsula mu estate erina okulagirikika bekirina okuba kati kyekyo kyolaba nti otuuseewo nti ekkubo eryambuka oliraba nti yambuka bala puloti esooka nti giyiseeko eyokubiri giyiseeko eyokusatu giyiseeko olaba ekkubo eriweta ku yokubiri nti eryoba okwata bala puloti eyokubiri wendi. You get me? Era aliwo omwami yabadde ankubira nga ngamba mwami odo yasasudde tanagenda nayo yalabye video yabadde ankubira nga nti kampiteyo kubanga ali Nyerero kampiteyo ne mugaa nti ate weetaaga genda nange vuga emmotoka ojja kutuuka olwagizina mwami Lugonvu ndi wano ndabyewo nga waali. So estate ye twagikoze nga n'owa 5 ku 5 tagenda kufiringa small kubanga alina all the privileges amakubo agalina alina ekkubo lye alina buli kimu. Owa 5 ku 5 wa bukadde 7 tekuli ssente endala zeeyongerako. Owa 5 ku 10 wa bukadde 14 n'ekyapa. Tukukolera ekyapa kyo bw'ogula 10 ku 10 era tukukolera ekyapa kyo nga kyawamu. Omulimu gw'osigaza guboogu gwakukola ka transfer ka layisi. Kasita ekyapa oba nakyo. Ekyapa kyekikulu. Obwangu ye transfer. Kyekyangu. Just government ekumanye. Butereeva ate jjukira ekyapa kijja nga kikyo kiri kimu. Webale nnyo. Si bino nti ekyapa ettaka ddene lyayika nsaleko. Nze nkusalako. Nze nkupuntira ettaka lyo n'endikuwa. Osanga wali nga just transfer nga transfer kati kyekyo nti 5 ku 5 bukadde 7 5 ku 10 bukadde 14. Yesebo. Bwe kityo bwe kiri ndowooza okuba nti yemu ku estate zennyongedde okuzibukirako amaaso nga twetaaga okukola ebintu abasajja b'e Dubai bye bakola. Twetaaga okukola ebintu abasajja ba US bye bakola. Abasajja ba Bungereza bye bakola. Nga kigambo street kitegeeza street. Nga kigambo street kitegeeza street. Nze gambye ekyo kyalo kirimu amaka 96. Kitegeeza 96 business yonna eyagala abantu 40 ekinene kasita ofuna n'oba osobola okubeezaawo business
Nenkuwadde ekyalo ky'amaka 96. Ate advantage eri mu estate kyemirundi egisinga abantu abagula ploti z'omu estate baba beetegefu ozikoleramu. Of course. Ate si kyokka zikoleramu kyokka, bino ebisige byandibadde bisigalayo bya neighborhood tebiriiwo. Naye bwogenda n'ogula ploti ku muntu ogula ku nannyini ttaka ayinawo yikaze nnyo asibayo ombuzize. Tajja kutundayo, tajja kukolerayo kino obaayo bwomu. Okitegeera. Enjawulo eri ku state. Ojja sina kyensobola kugaba essimu yange kweri ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 eyo waliwo ezikyaliwoko osobola okufuna omukisa ogwo ng'oyagalako 2 yagalako 3 waliwo nti mwami Lugonvu ekituufu akasente tekawerawo mu kaseera kano naye nina interest bw'obanga oyagala 5 ku 5 y'obukadde 7 osobola okutandika at least n'obukadde 5 bw'obanga oyagala 5 ku 10 osobola ey'obukadde 14 osobola atandike ne 10 weebale nnyo atandike ne 10 ka balance kali nsobola okuwaayo akadde n'okanoonya omuntu ajja kwebuuza sente ezigulawo nzifunye mwami Lugonvu njagala okuzimba naye enfuna yange ntono tutunuulire Engineer Lubega Ddungu Peter ng'omaze okufuna ettaka ewaffe Engineer Lubega Ddungu Peter agenda kuyamba atya tagenda kuzimbira nti omusasule mu kibanja mpola wabula agenda kuwa amagezi w'ogenda okuzimba ennyumba y'ekirooto kyo nga teri mu bbanja wadde meeri ate gwe ku peesiyo buli mwabuze nti wagizimba otya nti Lugonvu zisho kati nnyo katuve mu Balwengo General Hardware tutandike ne Engineer Lubega Peter. Balwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba amufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Okay, nyongera okwebaza gwakyali naffe Engineer tugenda kuwaya ndeyo tunyumyemu era ntandikiddewa nfuna akakadde kamu bubiri nyina abaana bempe nyina akakadde kamu kenfuna nyina abaana mama wali yes nange wendi ennyumba ebanja omwami yasigalawo nga kiyumba nze nsasula ez'ennyumba abaana nze mbasasulira naye neetaaga okuva mu muzigo tugambe n'omwami yennyini naye yeetaaga okuva mu muzigo atwesonyiwe alina mbusibe atwesonyiwe ogamba no kyeŋŋamba mbadde manyi nti ogamba ono gwe baleeka ewaka asulamu nti yeetaaga okuva mu muzigo ali ku kyeyo nyinayo baganda bange ba mulongo Paulo mulongo Kato Paulo waliwo mulongo Waswa baagala okuva mu mizigo bakiri waliwo baganda bange Basemudu Abe waliwo baganda bange Bapade baagala okuva mu muzigo waliwo baganda bange ba Godfrey Semanda baagala okuva mu muzigo naye wennyini e Uganda ne wano tulina n'abaana abato be tukozesa nga ddala bw'obalaabalamu tagenda kulaba ku akawunti $30,100 ezizimba ennyumba ate nga naawe amukozesa mu myaka 5-10 bw'otamuyambeko agenda kufuukira ekizibu agali namukolera emyaka 2 sina kyennajjayo so abamu batuuka n'okulowooza mbu gundi essente ze za kisiraani naye nga zaamulema okuteekateeka bw'azikozesa by'ayagala tukoze tutya so nze ndowooza bwe nti buli mwezi nsobola okusevinga 5 tutandikire ku kulowooza okwangungu nti okuzimba kyekintu ekisinga okuba ekizibu mu nsi yonna kuba Mr. Lugonvu bwe mba njagala mmotoka bwe njigula kyenkana buli omu amanya nti gundi yakyusizza emmotoka era kyobola nti abavubuka bangi balina ssente naye nga tebasobola kuzimba nnyumba naye nga basobola okugula emmotoka lwansonga nti emmotoka olugigula mikwano gye bonna bamuwulira nti alina ssente ate n'ennyumba keerya ketwala ate ogiteeka n'eyo ku bantu 100 b'okolagana nabo kuliko abantu 5 abajja ewakaawo
ekyenda mu abatano tebagenda wakawo ku nyumba yo so ate emmotoka ku bantu 10 bokolagana nabo ekyenda bagiraba 10 bokka be bayinza okuba tebalaba mmotoka yo kati ndowooza okuzimba kyekimu ku bintu ebisingira ddala okuba ebizibu naye ate nga omuntu atalina nnyumba talinayo kintu nakimu kyaba asobola kukola kyamagezi n'akitereeza mu mutima gwe so kati ndowooza tufune ssente zino mitwalo 5 buli mwezi nfuna 5 bwe nagamba nina emitwalo gyange 5 ngiteeka mu Centenary Bank omwana bw'anaalwala nga gyegiri of course njijjayo njagino naye nze kennyini bwe nagiteeka ku fixed account nga sisobola zijjayo nja kuwulira ng'ali mu kkomera neesibye nabo bulwadde banka ejja kujjako charge n'ebirala so kati tuyiye amagezi gano amangu ge twali tulowooza tuyiga okusevingira ssente mu bintu byennyini ebizimba kuba buli lwensevingira ssente mu bintu ebizimba kiba kizibu nnyo okukwata omusenyu gwange gwe nagula ngutunde era wotandika okutunda material gwagula manyo yavuwadde nnyo ate material tosobola lwansonga omusenyu gwagula miliyoni bagakuwa mitwalo 4 kitegeeza ekyo kyokka kikipinga nti omusenyu gwawe gubeerewo kati mu kuzimba tulina ebintu nze byonnekakasa nti tusobola okubigula ebitayonooneka mangu kati ebintu bino ebyonooneka tugezeeko ssente zino tuziteeke mu zi hardwares zaffe tunoonye emitima gya hardwares ze tusobola okukolagana nazo tugambe nze Engineer Peter nsobola okukolagana n'erwengo hardware nti bannange nti njagalayo sementi na kino biri miliyoni 6 nze nja kukwata emitwalo 5 ngateekayo ku hardware buli lwofuna 5 ngateekayo ku hardware sibuuza na kigajja ggula nze kyetwalanga ensonga ssente zange zituuse ku hardware nti ye hardware ene neetegefu okukuuma ssente zange ye main issue hardware neetegefu okukuuma ssente zange nti ye kati bwe mmala okukakasa nti hardware gyempa ssente zange esobola ozikuuma tekineetaagisa kubuuza bibuuzo ti ate zino za sementi ate zino za mitayimbo ate zino za mbaawo teekayo ssente nga bw'ozifuna kati bino ebizibu byonna bigenda okujja ng'ate obisalira magezi gwe ssente ez'okuzimba wazaawulako dda ku musaala gwo n'ogamba nti omusaala gwawe gwa miliyoni 5 gakuzimba bwe nfuna emiliyoni yange nga nzijjako emitwalo 5 nga nzisindika ku akawunti ya hardware yange hardware emmanja lwengo naye nga tukitwale nti hardware emmanja emitwalo 5 nziwaayo nga nnaku z'omwezi obutasukka nga 3 kuba nze bwe nfuna wakati wa 28 naye nga 2 mu buli ngeri nga 3 ssente zaabwe nina okukola ki okuziteeka sirazizo nga bw'ogaa nti ssente za school fees nina oziwa naye omwana gwoweerera wo olina omuweerera emyaka 15 buli ttaamu omwerayo emitwalo 7 lwaki zo tuzifuna olina abaana 5 lwaki tosobola kufuna mitwalo gino 5 nga gya nnyumba kuba kitegeeza bwe nawaayo emitwalo 5 okumala emyezi 10 mba nina miliyoni 5 bwe mba nnoonya miliyoni 6 mu buli ngeri mba nina tandika kuzimba kyokka nga wadde wesalawo kwewa tasiki nti ya mitwalo 5 mukama bw'akugemulira n'ofuna ekinaana totagana na kwebuuza bingi oyinza okuba ng'obadde osasula school fees bw'omumalayo omwezi gw'otalinamu fees kyusaamu wali bw'obadde owa 5 ate wafuuke wa mitwalo 7 oba miliyoni okusinziira ku mbeera mw'oli jjukira ennyumba teri muntu nze nabaga teri muntu azimba nnyumba ne mwanguyira bwemenya sudiiru naawe bwemenya nze yinginiya ate abantu abamu tebakimanyi balowooza mbu abagagga tebamenyekana nnyo naye omugagga asobola okuzimba wano ennyumba mu Uganda woolaba naye ng'ajjawo ekintu eki musenyu ebisigadde abijja bweru abijja Dubai abijja mu America abijja Canada kati bw'omenyeka gwe noga angenda kukuba ku budongo bwange ye bwagenda mu America anoonye ebintu ebyokuzimbisibwa kitegeeza amaanyi ge muteekamu gegamu so gwe zimba okusinziira ku bwavu bwo savinga ssente ku akawunti ya hardware gula ebintu ebitayonooneka ku site mulimu ng'omusenyu mulimu ebintu nga ddala sibifa ate bw'olaba n'otera okutuusa mu bbanga erisembayo gula amataffaali kati go galiraane wano wasembasembayo kubanga go gayinza kale okuyitamu oluusi enkuba osinziira ku kolite yaago ge gaba gadda wano wasembasembayo naye tusooke bino ebintu ebitayonooneka gula omusenyu bibeere ku hardware n'ebyo ebitayonooneka bibeere ku site tubeere nga ati tutandika okuzimba nga tunoonya ssente za bakozi kyotugambye nti
bw'obanga ofuna kitono naye nga wandyetaza okuzimba tonoonya wooseevinga ssente kubanga ojja zijjayo zikozese wabula ssente ziseevinga emu ebyo byennyini bye weetaaga okuzimba kwata manya nti neetaaga omusenyu ate ekirala nange kyenja obbagamba nti bw'obanga oyagala okuzimba ebintu bino bigule mu bungi bireme kukuza ku pressure tewali kimenyanga kubanga ensawo ekaire omusenyu naga nti omusenyu guweddewo tewali kikuguza ka erifu amazima mukama nsonyiwe tewali kikuguza ka erifu mu kaseera kano at least gula akabox andi kati erifu olede kibalemu automatic oyina n'ogigula ku lujja ng'olede waliwo yagisuubudde ku box ate gwe oyina advantage egula direct box kitegeeza nze bwe ngula box oli ssente amagoba ge ne transport kubajjukira onaagusuubula n'aguyiwaawo wansi n'oguzaamu transport yakutwalira ku site n'abaana abagutikka ne ssente zigugulawo kati ezo zonna ssente bwe mba nguze mu box yange kitegeeza ssente ezo zisigaye akabox kali mu mmeka box ennaku zino omanyi amafuta bizibu okutegeera nnyo naye nga ne quality z'omusenyu nayo nsonga nkulu ng'omusenyu ogwo gutandikira ku mitwalo 4 5 6 7 quality nayo mata buli kika kya musenyu kati weekiri tulina omusenyu oguva e Kamengo tulina omusenyu oguva Buweera tulina omusenyu oguva wano ga wanjawulo waguze gwawa oba gwe bakuyiridde buyizi teyategedde kika yakoze kumanya kimu naguza omusenyu mumpa omusenyu katubale nti akabox tukabalira 5 tukabala 5 ku 6 tumanye nti akakadde emyezi 2 gitugulira omusenyu ogutambuza ennyumba yaffe ntonotono mpaka ku wall plate tugambe kale miliyoni emwe tugulidde omusenyu ogw'ennyanja n'ogwa plasita kayumba kafa akasookerwako omusenyu guwedde yes tugufunye amatoffaali ogambye tugagule gabeerewo kati bw'olaba nga ddala oli mwetege omanyi obulumi buno bw'amataffaali gayonooneka bwe bukuwaata amaanyi okukola waakiri ate ogenda ne wootandika eziroga ne Mr. Lugonvu nkukolera naye amataffaali gange gafa mpaayo tujja kwebala emyezi 2 tompa musaala oba gumpe mu advance nja kukola mukama wange kuba amataffaali gange gakola ki gafa bw'ona omulaga ddala nga naye amataffaali gaagala bumanyi waliwo okujja okumulaga ekyo ng'ononya ssente zigendako out oluusi abo bakama baffe batukyayi luli wazinona n'oŋŋamba ozimba ennyumba natuuka nga tewali yadde omusingi naye bwenze bwonondaga ddala kituufu ng'olina omusenyu gw'okusaita amataffaali go wegali gafa n'oŋŋamba omuzimbi gw'embulwayo emyezi 2 gino mu kifo ky'okuginsasula gimpeemu kati twebale oba ssente zimpere yinginiya kamugamba ajje wano omumpeere ssente zange ezo nze nkole omuntu ajja kitegeera mangu era ajja kuwa obuyambi kuba ajja kuba alaba ng'olina ky'otaddeko amaanyi ne bw'onooba tolina kyokola n'omuntu yandikwadde obuyambi tasobola bukuwa yesewo tweteeketeeke ki kye tubuusizza amaaso waliwo buli muntu ku ssente zaafuna kwaba opulaningira tekikola makulu okuba ng'oyingiza akakadde ng'osaasanya 5 otereka 5 n'olowooza ennyumba y'ebisenge 4 ng'okolera mawanga ga Bwarabu ng'okimanyi tuli contract ya myaka 2 waliwo ne mukwano gwange eyanyiigira ennyo naye era byebino era lwensonga lwaki twogera ku bintu bino yaŋŋamba ayagala ennyumba ya bisenge 6 nze kye nasooka omubuuza n'akiraba ng'ekyobusiru namubuuza okolerawa ewebale nnyo naŋŋamba nkolera Abu Dhabi nti ye ne mubuuza ennyumba ey'ebisenge 6 ogimanyi naŋŋamba n'aligigaye nga sigimanyi ne mugamba kaakati ennyumba eyo togisobola nno yanziramu ekyokubiri otegedde otya nti sigisobola onansonyiwa okusala ekirimi omuzimbi yenna alikuwa amagezi n'asooka atunuulira ensawo yo ali baakuyambye era kitegeeza nti takyatwalibwa nnyo abazimbi ye afa kimu ne bw'omugamba akalina gamba ojja gisobola kubanga ye ayagala kumuwa mulimu atandike naye omuzimbi ow'amakulu omutegeevu tekijja mmukolera kuzimba nnyumba yeekome ku musingi otuuke n'okwagala okutunda omusingi ali Abu Dhabi ne bwoba olina emyaka 3 ng'ofuna obukadde 2 2
tozimba nyumba ya bisenge 6 togisobola era nze nakimunyoye mga ennyumba togisobola nanyiga newe yamala okunyiga noza waita wiki nga 2 naddamu nankubira ne mugana kugamba goyagala kubire plan ompe milioni 2 omalo zimpa tonkyawe kubanga sakubuulira nti kyogenda muto kimanyi ne mugamba wali ozimbye ku nyumba tize nyumba yange esosi mugamba kankugamba amazima osobola ennyumba ya bisenge ebisulwamu 2 ekyabaana ekikyo mwosula osobolerako n'ekiyungu eddiiro ne shed 2 yennyumba eyo plan gikubo jagisobola ne mugamba bwoba oyagala okitegeera buuzaako omulala ne mugaa kale bw'oba n'ekirooto nga kinene naye kyawule ku byosobola kakati ennyumba ey'ebisenge 6 gyoyagala jaggize ya kirooto kyo giwa obudde sooka ofune ennyumba mw'obeera asooka nanyiiga omanye omuntu anyiiga n'omulaba nga ebibuuzo no omunyooma ate ali Abu Dhabi end of the day twakkiriziganya ne mukubira plan ya bisenge 3 kati gyagenda otandika okutoba naye yajja gisobola nga buga nti yajja kutoba nayo in fact gano ge mazima ennyumba ey'ebisenge 3 n'eddiiro limu ne sitting ne ka dining nga kuliko ne shed n'ebinabiro 2 munda ennyumba bw'oba ng'ofuna omusaala gwa bukadde 2 nga kwe kuli kale nti ng'otereka akakadde buli mwezi ng'osobola okutereka akakadde akatalina bizibu sinti koofuna naye kwotereka ng'otereka akakadde kikwetaagisa contract 2 gy'emyaka 4 bwe bukadde 4 mu bukadde 8 ogwo kale bwe bukadde 4 kwezo sente obukadde 4 ennyumba yo jjajimala ogisiige ne kalangi singa onaagikwata mu steps n'ogula materiyo n'abaawo n'otandika kulowooza kuleba naye ennyumba obanga ogibalira ekisanja kimu eky'emyaka 2 ng'otereka kakadde ejja kukoma ku wall plate okuyamba ogisereke by the way n'ekikulu ennyo si kuzimba nnyumba ya bbeeyi naye okuzimba ennyumba w'obeera bw'osooka n'ofuna ennyumba mw'obeera ne bweba ntono ejja kuwa amaanyi agazimba ennyumba gy'oyagala kuba wano w'osula nga wawo wajja kuwa eddembe erikola emirimu bulungi ofune promotion then wosobola okukola bizinesi endala yonna n'ojja mu ssente nyumba ya bisenge 6 ogimanyi ekisookera ddala alina poloti ya 5 ku 10 tegendako kati nze kyenamugamba ekyali ekyangu ennyumba togisobola naye nga ne poloti gy'alina tegendako ku 5 ku 10 osigaze eki ogiteekeko osigaze eki tubasiibule weewaawo tuyinza okweyongerayo apaana tetujja kweyongerayo munzikirize naffe tubasiibulira ono olunaku olwaliro nze Ssentongo Frederick Lugonvu Estate weeri enteeketeeko obulungi amakubo malungi ng'osobola okukolera mu buli kyoyagala abalina ekirooto ky'essomero sooka ofunewo akataka akatonotono wonaatandikira abalina ekirooto kya kiriniki abalina ekirooto ky'eddwaliro abalina ekirooto ky'emizigo abaagala okusula ng'otadde amaka ge ewantu wateeketeeka obulungi estate y'Empambire ejja kukolera mu Mpigi Town Council naye nga jjukira nti mu kaseera kano Mpigi Town Council tugibalira mwaka guno oba oliawo n'ogujja tunaagenda okugenda mu kulonda okujja teweekanga ng'owulira bagituumye municipality Mpigi municipality speed ettaka ly'Empigi kwe liddukira evudde ku ekyo evudde ne kwe Mpigi Express Highway eri mu kkolwa ensonga lwaki olaba nti speed ebbeeyi ya Mpigi eddukira ku misinde miyitirivu nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbagalize ekiro ekirungi eyo yebadde program Lugonvu's Show Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show genda ke Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu Show